lwaki saagenze Mengo kwetondera mbu Katikkiro. Ekisooka lwaki saagenze Mengo kwetondera Katikkiro, abakikoze kwabadde kusalawo kwabwe si kwange. Taata wange omugenzi Tamale Mirundi Senior teyakingambako nti bw'aliva mu bulamu bw'ensi eno nyende nga nzunga mwabo be yali takkaanya nabo. Njawo kiddamu kitereeza. Taata wange yalina ensonga lwaki yali takkaanya n'abantu bamu, ate ng'ensonga ze zaalimu eggumba kubanga gaali mazima. Yayogeranga mazima meereere. Kati nyende ewa Katikkiro mwetondere olw'okuba taata wange yamugambanga amazima. Ekyo sijja kikola. Ekyokubiri, taata wange Mwami Tamale Mirundi Senior omwoyo gwe Mukama agulamuze ekisa, yayina ebintu bye yavaluwinganga. Abantu abo be yayogeranga kuba balina bye baamukolanga. Nze namalanga obudde bungi ne taata wange ne nategeera obulumi bwe. Baamukola ebintu bingi, baamufrustratinga. So sisobola kudda ate neetondera abantu aba making my father's life difficult, abaali batamwagala. Kati weetondera otyo omuntu atayagala taatawo, nga tamwagala nga ne tatange bwe yalwala teyaleta wadde sente ezimujjanjaba. Tewali initiative yaabwe mu bulamu bwa taata wange okujjako okumufrustratinga, okulaba nti yali abonaabona akasente ke nga bakatwala musajja wattu naafa ng'akolima. Kati be bantu bemba nyenda okwetondera nze Tamale Mirundi bwe nyende neetondere Katikkiro kuki obudde bwe tumalanga tuli ku bantu abatatuliiko n'abatatwagala. Nandisuubidde nti twadigenze ne twebaza abajjajja bataata wange okwetondera Katikkiro. Noonyaamu Jeno Muhoozi kuba oye namulaba yajjanjaba my dad. Nebaza President Museveni oye namulaba. Obudde mbumala nebaza Jeno Sale Musale. Obudde mbumala nebaza Speaker. Abantu bonna abaabeererawo okujjanjaba taata wange nga mulwadde. Right now ye priority. Sina muntu gwe nyenda kwetondera. Kwa taata wange tewali kikyamu kye yakola. Mazima ge gaamusa. Mazima ge gaamukyaya. Era byonna bye yayogera weebiri. Kati nze n'olwekyo nsigala ndi ku position yange eyo. Era mikwano gyange mingi mwambuzizza Junior nga tetwakulabye mu kwetondera Katikkiro. Sijja kumwetondera era talindabako. Omuntu atayagala taatawo naawe abatakwagala. That is common sense. Simple common sense. Anybody who doesn't love your parents abatakwagala. Kati nyere mwetonde taata wangadde. Right now nino obulumi. My dad died. Instead of concentrating mu bantu abatagasa mbunyende Mengo mbuneetonde. Lwaki obudde sibumalanga nnoonya Jeno Muhoozi okumwebaza olw'okujjanjaba my dad? Lwaki sibumalanga nnoonya President Museveni? Lwaki sibumalanga nnoonya Speaker? Lwaki sibumalanga nnoonya Hamu? Lwaki seebaza Honorable Nsereko? Lwaki seebaza Honorable Gundi bali mwezo? Lwaki sibumalanga nebaza abantu bonna abatuyambako okujjanjaba my dad? So I think that is the priority now. Abakikoze bakikoze ku lwabwe era ekyo sikirimu era siri kibaamu. Nange bagere ku makya bandabe nga nyende wa Lwabogo mwenyenze kwetondera Lwabogo mukubanga people who made my father's life difficult. Nedda tetwerabira. Ensi eyinza okwerabira naye ffe abamu mutulaba tulina ebiwundu ku mitima, tulina amaziga gaffe. So mwebale nnyo okumpuliriza, sijja kwogera bingi.